nga bitalo nnyo kitalo wadde tulimu akakunkuna naye kati twongedde okukakasa. enteekateeka za pulogulaamu zonna ez'okuziika zigenda kutambula zitya? Of kati katuuse essaawa zino kwatuuse essaawa nyakitundu tumulisiivinga kati agenda kuba aba executive funeral service agenda kuba nga abeerayo paka nkya atwalibwe mu kyaki essaawa kati tusobola kukola rumbe essaawa zino right now because bamuleese nga yeetaaga okugenda mu funeral service bamuteekemu eddagala so kati enkya badde long journey so kati enkya bagenda kuba nga bamutuwa ene mu kyaki olunava mu kyaki then tumutwale makazi wagenda okubeera okungubaga ogabongere pulogulaamu nga bwetambula awo bwe tunaava alina amakanti ga mirundi ebiri. Of course ajja kugenda atujja mutwala ku National Theatre nga tumaze National Theatre ya lunaku lwaddi ya Sande agenda siibawo agenda beerawo agenda kubeerawo olweggulo olwonna paka ssaawa ogwekiro then ku ssaawa mwenda awo olekere mukyalo ne mukyala asuleyo ate azikwe ku lwokubiri nga 21 bugu ogenze n'ogamba nti obaddemu akakunkuna kyogamba okuva wafuna amawulire obadde tokkiriza of course era nga bw'omanyi nti kati nze amalula tuluuzinze abantu bangi naye nti oba tokikkiriza kuba n'okumubika osigayo ogamba tekisoboka muli oba ne positive ki oba ne positive vibe nti tekisoboka nowe tegera paka omaze kulabako ate nendabyeeko nayo ate kati sawa zino atumulisiivinze ali mu keesi still era mpulira sikikkiriza onfuna nti oba ne positive vibe. Nze bwe ndabye ku passport nga bagikubyemu ebituli n'empapula zibamuleeteddeko ezimu tukakasa nti ye muntu waffe kati ate awo nze wenzikiririza sigaye nti bamutubikkuliddeeko awo naye nze wendabye nti passport ye yennyini weeri ate nga bagiwumuddemu ebituli bali okuva mu Amerika ne manya abo abasajja tebakola nsobi bya ddala muganda waffe yatuviira ddala ku maaso katusabe mukama amuwe ekiwumula ekyemirembe bano badde mikwano gye abamu basembayo okwogera naye ku lunaku lwenyininyini lweyafa abamu bali mu Amerika Canada omuli Grace Kamate mubawala n'abala bangi tubadde tukwatagana tukolagana wamu oli waba agenda okukola embaga abafiiriddwa maama taata nga tubeera wamu kibiina kyaffe kye bakiyita organizing by Grace Kamate ne Mr. Semakula so bwe mundaba lubanga akiikiridde Mr. Semakula nze manager zaayiwe ya ne Bobi Wine naye tumukiikiridde promoter aba artist ogambe bagenda ziika sayidiwa Lwampala okuva mu Mbala waliwo kilomita zingana mayiro nga 25 kuva Mbalala mu ttawuni okutuuka aweerwa Empala mayiro nga 25 kwa 3 kiringira kuva Kampala paka wano Entebbe si wawanvu nnyo.